Kwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ku UG Update TV. Agakavaayo agakagwa mu nkuubo galaga nti nno Bobi Wine ali out of danger. Ali mu kusuuka wenjogerera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agakagwawo galaga Bobi Wine ali mu kusuuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tugenda kuba nga tubikuleetera tukulage embeera ki gy'alimu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Webale kwekumira ku UG Update TV yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Baganda bange bali Saudi Arabia, banange mulaba embiranye ze tulimu, mulaba struggles gye tulimu, mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV. Saudi Arabia, Qatar, Oman, USA mbaagala nnyo. Saagala kubalwisaayo. Opposition National Unity Platform Suyise Nuupu omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine wenjogerera ali mu kulikavalinga. Amawulire agakavaayo galaga nti ali mu kulikavalinga, ali mu kusuuka, kati atandise okuba nga akuba ku matu pulezidenti waffe era ssanyu, tuli mu ssanyu lya nsusa okulaba nga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akubye ku matu oluvannyuma lw'okusipendinga ekiro kyonna wali eri Ensambya Hospital ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Nga looya bw'atugambye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza, looya wa National Unity Platform. Tujjukira nti nno Bobi Wine injalingiddwa, yakubiddwa ekyasi n'akubibwa tiyagasi n'ebyasi byamukubye. Wenjogerera kati newankubadde abadde alina ebiwundu akyalebaleba n'ebisago, yabadde agenze okulambula ku looya we wali eri mu Wakiso District ne basabibwako n'ekitongole ekya poliisi nga tetumanyi na nsonga. Ne batandika okuba nga bakuba amasasi ne tiyagasi ebyakwatiddemu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye kati bwenjogerera batugambye oluvannyuma lw'okumala ekiro mu ddwaliro Ensambya Hospital kati agenda akuba ku matu. Bagamba nti nno ali stable era kati ali mu out of danger. George Musisi, looya wa National Unity Platform, bw'atyo bw'agambye. Agakavaayo okuva eri Leader of Opposition era nga spokesperson wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi agamba nti no X-ray report yalaze nti no waliwo fragments ebipapajjo byetwandiyise ebipapajjo ebya tiyagasi ebyabadde biyingidde okugulu kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Waliwo fragments ebipapajjo ebya tiyagasi, kati wano mukuba akakebe ka tiyagasi kabaluse ebipapajjo ne bimuyingira mu kugulu. X-ray wetyo weetulaga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Waliwo fragments ezamukubye wano mu kakebe ka tiyagasi okwabika. Kati bye bisago pulezidenti waffe byawera ennemba nabyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Newankubadde n'amasasi gaakubiddwa tetunnamanya oba amasasi gaamukutte, naye X-ray eraga bipapajjo bya tiyagasi ebyayingidde mu kugulu kwe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition era nga spokesperson wa National Unity Platform, manyi kino kiruma bangi ebitiibwa byonna bigattako, agamba nti no sajjale yeetaagisa basobole okuba nga bajjamu fragments eziri mu kugulu kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga ba medical experts ku Health Facility mu Kampala Ensambya we bagambye bajja kwetaaga sajjale akolebweko sajjale okusobola okugjamu fragments. Ng'ebyo bitadde ku bbali mu ssa atugamba nti National Unity Platform lawyer atugamba nti ofiisi ku lunaku olwokusatu ebadde erina okuba nga egenda mu kira poliisi
esobole okuba nga attemptinga free at least ba 4 detainers abasalirwa omusango nga 3 ne free motorbike okusinziira ku function eyali egenda mu maaso bye babadde bagenzeeko. Kati wano Bobi Wine mukudde ewaka okuva mu private function, okuva ewa looya ng'amaze okuba ava kukyalirako looya we Sageeno we yabeereddewo. Ne Dr. Kizza Besigye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno n'anawunsinga n'agamba poliisi kiki kyeriko okubanga yataddewo ku political oppositions. Mu opposition waaki eteekawo embeera ng'eno. Tujjukira bulungi nnyo nnyongero bajikiza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiddwa amasasi oba ne tiyaggaasi olunaku olw'eggulo era n'alumizibwa bubi nnyo ng'ava eri mu Wakiso district okukyayira ku looya we. Gwe atamanyi mulamwa gwe tuliko gwe mulamwa ogugenda ssaawa zino. Yakubiddwa n'addusa mu Nsambya hospital gye yamaze olunaku olw'eggulo ekiro kyonna. Naye ensonga enkulu embadde ndeesezza kubalaga nti nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okuba ku matu. Okusinziira ku mukyala we Babi naye avuddeyo n'atugamba nti nno omwami agenda akuba ku matu agenda assuuka. Wabula abasawo abakugu batugambye nti ajja kwetaaga sajale kubanga waliwo ebipapajjo ebyamuyingidde kituyita fragments ezayingidde mu kugulu ogwetaaga okukola sajale gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV temuvaako naye mutegeeza nti no twerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo subscribinga sobole okubanga tosubwa kantu nakamu ke tugenda okubanga tukuleetera. Munzikirize baganda baffe bana bateekamu kadata aba pure organic bakutegeeza nti no otawanyizibwa ekirwadde ekya Lusazi totawaana kukwata ssente ze kugenda wantu walala wonna. Bakubire ku nooti 7 nooti 47 708 bakubire ne ku nooti 778 11 35 ojja kuba osobola okuba nga obafuna ba pure organic. Bakugambye nti nno nnaku 3 oba omaze okutta peyini yonna ebadde kutawaanya wiiki emu oba owonye gwe mukwano gwange ali eyo. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV baganda bange bali Saudi Arabia, Oman, Qatar, USA, Nairobi. Mwenna gye musinza okuba nga mutuuliriza mbabuuzizaako nnyo mugende mu maaso n'okusabira muganda waffe asobola okuba nga asuukira ddala Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbagala nnyo mweraba.